Kati gwe mukazi obeera onogamba njagala muvubuka alina emmotoka, muvubuka alina ssente. Tata wa zirina oggye wano tandika osinika ebinyo muno njagala muvubuka alina ssente. Try to be humble. Wabula abakazi mukomplaininga muno omusajja nakutekamu olubuto adduka n'agenda. Oli olabyeko omuzannyi w'omupiira n'ateeba goolo ayimirira mu makati ga goal post nedda adduka abadde agenza okucelebratinga kyekimu ne wano. Ate mmwe abakazi mulekerawo okupostinga ba boyfriend bamwe ku status mulowooza muno mutulumye lumu ogenda kupostinga omubbi gwe bali kunoonya omuteke mu bizibu nawe ogende mu bizibu okirabe. Nange okubeera ku profile picture y'omuntu tekitegeeza muno oyo omuntu akwagala n'osanyuka nnyo n'osinika ebinyo olaba n'ekiyenje kibeera ku mukebe gwa dduumu naye still bagifuuyira neefa. Nali ndowooza mmanyi okubala mpaka we nali mu taxi conductor n'angamba mpa 5 nkuddiza omutwalo oli omuwa 2 omala onziyiza emitwalo 3 nempunga n'okuwunga netandika okukwata ku mutwe nga sitegedde ne byayogedde. Wabula nze abantu ba supermarket bantama leero ku makya mbadde ngenze kugula ebintu mu supermarket nguza ebintu ebiwera mutwalo 2 mitwalo 3 naye ne bangamba sasula kaveera siringi 2. Lwaki mukola bati naye jjo nagenze wali kadduuka katono kwa muna Uganda nengula kawunga half kilo nampa kaveera ka black n'atansala ne 10. Tulagawa Uganda naye.